Hajji ngenda yo kyangamba bane munyambe bankebere ekintu kigwe kuba mu maliro obudde emirimu gyange gifa bankebere ekyo kintu kigwe wemba nazo omusango ogu mpanikibwe kuba Hajji kenyini mu bigambo byagamba ukibanga kitufu ddala nakikola tebansalira nti babansibye emyaka banteke Kalabba yekasa guvaayo nga gumusi agamba bamuteke Kalabba bigambo bye Hajji yabyeyogerera bwe yalese endaga muntu gundi birth certificate y'omwana yabadeka amanya namugamba bisome nabisoma omwana bamuzaliye gye bamuzalira amanya g'omwana Nisha kintu mama w'omwana amuzadde nakisuyizula kazibwe omwana ye Nisha kintu mama w'omwana amuzadde zuula nakisuyi kazibwe kazibwe bamuzadde 210 bino mubigoberera bannayi kuba katambi wekali nako nakisuyi kazibwe omwana ye Nisha kintu nikita kintu omama nakisuyi kazibwe nakisuyi kazibwe 210 kyokka wano yatugamba erinnya lya kazibwe yalifunye Jomu ngayagala asimanya kazibwe mukwano gwe alina byamugobera ku simanya yogenda mu America batwala omwana bamujjanja besimanya bamukyusa obusomi omulwadde wa sikosero ne mukupapala ko yakoze okwamanya nga tumuli bubi tumugamba yogera amazima yageze nakola ensobi naleta birth certificate eyo gye yajingiride nga ya Nira 210 ate nga Nira 210 yali tegaba birth certificate Nira yete najja nakujja voice notes zino wanyala tuzizanyira abantu oyo omukyala ali US ne akunnyonnyola engeri kazibwe gye yabafera so kati ne kazibwe naye olwalero tumutandike ku fayiro kazibwe tulina omutandikako naye kazibwe alinga Kayija Suze oba olaba filimu ya Usual Suspects by Kevin Spacey Kayija Suze kati nga talabika naye nga ate wali awo kazibwe ne wano mu Uganda mwali ne talabika okitegeera buli kyakola akiba mabega musuma kati yabadde era ne Hajji yangamba kazibwe yali emabega wa bino byonna nakigamba ne luli kingamba naye kyebuzibwa Hajji amanyi kazibwe yani Hajji amanyi kazibwe yani kuba n'omusango gwaliko amanyi kazibwe kyegutegeeza yagulie mabega ayagala Hajji abire mu komera batunde mali ya Hajji ati badduke ne sente bagende ge maloboozi nabo ge bakulaga ge bakugamba nti byabakozesa nti amalo kutunza ebibyo n'ogenda yagamba era Hajji ati yali amanyi nti bagenda kunsibayo just weeks 2 banyenyeeko kye banyenyako nveeko byenvaako bo bayitemu okitegeera kye kiri Hajji nagamba nti bandeetere empapula okusayininga nga manyi mpa baana ate nga baleese embuntunze biyinza okuba ebituufu nti omwana yamutwala biyinza okuba nga bituufu kubanga ogwo nagwo mulimu gwe atambuza ddala abantu abagenda Mexico nina bemmanyiko obulungi era nga batuga Mexico esimu nazijjako mbalina bulungi naye mba neetaaga kusooka kwogera nabo naye nga mbalina nga yamala bulungi nnyo okubatuusa esimu nazijjako omuntu n'abonaabona nga tebamanyi kiddako tebamanyi ki abaana ne bayingira booda ne babakwata ne babadetaininga tusangul time abantu babeera bayiiya bulamu nga bw'onoogamba nti njagala kuva e Uganda ngende mu America kati yakuba akubuulira n'akugamba nti ojja kugenda nze nja kukonekitinga ku bantu eyo abanaakuyamba ate gwe n'oteekamu ssente bw'omala okuteekamu ssente n'akugamba nti ogenda kuyita wano ogwe Brazil otuuke mu Panama otambule olugendo lwa jjangu kuba bayita mu kibira okuyingira e Mexico bayita mu kibira abamu bayita ku mazzi kati abayita mu kibira be babakyasinze n'okubonaabona ennyo abayita ku mazzi bo n'okufa bafa naye abayita mu kibira bo babonaabona nnyo era ekkuba eryo oyo omusajja kazibwe bayitayo malongo mu lulimi bwabwe olwa bizinensi erinnya lye bakozesa malongo bayitayo tebakyogera direct nti Mexico kigambo kyebakozesa kyekyo anaayita malongo bwatyo bwebayogera tebakyogera direct balina ennimi zaabwe ze bakozesa kati abo abaana bwe batuuka ku booda nga communication ebulira ddala tebamanyi kiddako tebamanyi ki jjukira abaana abo olumu batuuka eno ebintu bya bulaya nga mbibimanyi kuba kutandika kweyawulamu kuwandiika story kati byonna tebabimanyi nga there is nothing you know ng'oli just green about everything bwawulira nti olina awantu owatuse nga waliwo Munnayuganda oba nga mumanyi ng'atandika okweyogerezaako kakati onoonsonyiwa omanye emirimu bwegito bwe gibeera onoonsonyi essimu zaazaako nali mmanyi bakukutte ate nze mbasagala kunteekamu ebyo bintu twala tugende olwo ng'atandika okufumba omuntu kati ojja kunfunirayo 3 nkuwandiikira story olwatandika okuteekamu ebirowoozo ebirala I don't know how wakikola but he's a very convincing man era ne wewulya buli zingeri gy'ayogera tosobola nakukkiriza nti omusajja yakola ebyo you cannot nze bwe nkirowooza bwentyo kubanga lwaki omusajja oyo alina famire endala gye yaleeta mu America naye bwe bamala ne basala ne bajja wano e Canada omukyala oyo alina abaana 9 what I had kubona omwami wange brother we yabinyumizanga naye mbeera mukwano omuntu n'akunyumiza naga oyo nomulaba alina abaana 9 naye abaana bali wa luuto kaziwe eyabalese akazi mutamutegeerere ne munyumya naye omusajja oyo yaŋŋamba nti omukazi oyo alina abaana 9 naye abaana abo bonna amannya omusajja yagabakyusa omukazi oba bagesa n'amukazi namusajja I don't know naye abaana babakyusa amannya era babayita bakaziwe naye nga si baana baani bakaziwe
kati oyo Zuula ebyo nabena byafoje nga sabato agenda mu marriage ne tukola bitya tukola bitya ebyo nabena omusajja ali mu kumulaga ali mu kugezako kumulaga nti ye mutuufu ng'abasajja bwe munakuwona okwana omukazi bw'olina okumumatiza yali okugezaako okukola ki okumugga obwongo era nkulayirira bw'anaaba afunye ebintu bya Hajji Ali n'abifuna mu ngalo bw'ati nga we yabisaba ne babimuwa nkulayirira agenda kusigala mukalu kuba oyo omusajja yamufunyeeko bw'ati ajja kumukolera byonna bino abakazi basirwala mbonza omusajja wabankola bw'ati bw'abandabira byonna ajja kubimukulira n'okumufumbira ajja mufumbira n'okumwoleza empala ajja kuzimwoleza is that kind of a man bw'amala okubala by'abala alyoka adduke kuba yakola kazini wange oli gye natuukira kala kugambye baagala kumufeera kumufumba era ne Hajji yaŋŋamba Zuula bino abikola tamanyi gye kiggwera nze abakiriko mbamanyi Kalyango Yusufu ne Kazibwe Luutu n'omukazi akugambye bwe bamutomeza bagenda mufeerafeera bamuggyeko ebintu bye omusajja amala amuddukeko ng'amaze omutunza ebibye kati tukola kiyamba Hajji ne Zuula kimuyamba Hajji tekimuyamba wanaakizuula kati obujulizi buvuddeyo bano ababikugambye bamanyi Kazibwe n'omukyala ye gwe babadde bamanyi gwayina mulala mulamuzi ono Zuula abadde tebamanyi kati gwe bateko bali mu kupepeta bali mu pepeta bamuteeke wali mu timing bamukwakkule bategule nze Hajji kye yaŋŋamba omukyala ono bamala omukwata kuguli omusango gw'okunyagulula ssente ziri gwenkulaze ne bagumusingisa mu 2016 ne bamulagira asasule kuba yasooka n'asindikibwa eruzira kati Hajji nga omanyi nti olina mukyalawo ate kiba kikulu Hajji Zuula baali bamusindiseeko eruzira ontyo she's a convict kati convict mwe mateeka takirizibwa na kuwa bujulizi ku muntu yadde okweyimirira omuntu kyo kinjagala abantu bategeere omuntu yali asingisiddwako takirizibwa yadde okweyimirira omuntu n'obujulizi bwe bubuusibwa tebuggyibwako hadithi kati Hajji wasiba omukyalo oyo olw'obukulupi obwo ng'akumpanyiza be yakumpanya Hajji ne kimukwata wate yali talinaawo kasente wabanga talinaawo kasente anoonya kye basobola okutunda oba okusinga ayambe mukyala we ave mu kkomera baali bayina ettaka okitegeera bwe baba n'ettaka n'agenda ewa mukwano gwe yalina mukwano gwe nga manerenda namugamba mukyala wange ali mu buzibu neetaaga akasente ate siinaawo ssente emirimu gyange sente tebannaba kunsasula Hajji asaplayinga ebintu eyo mu mawanga Rwanda Burundi Sudaani ebintu bya supplies oyimanyi kati fa babirimu olekayo emmaali waita ebyanga nga lya myezi 3 4 5 6 n'okimasende nga amalodde okuteekayo invoice zo kati bino bigenda okuba omukyalo okukwatibwa mu misango gye gy'obukumpanya n'obufere n'obukulupya nga Hajji talinawo kasente katasa mukyala we kyokka omukyala asindikiddwe mu kkomera okitegeera egyo emisango gy'engaso ogimanyi osasula bayinza n'okukusiba era n'okola byombi osibwe nate n'okusasula osasule oba osibwe oba osasulwe oteebwe kati nabira ntasobola kukiza maama w'abaana bejjukira alina n'abaana be yamusanga nabo abalwadde ba sikoseero omwana we sikoseero atawaanya mubeerawo saa mukaaga gwakiri omwana n'atabuka paini ne zimukuba buli wali joint waba wamuluma wano buli wonna wolabe joint nakankole ekisoboka nzijeyo mukyala wange nga talinawo kasente kyeyakola baali balina ettaka lye baali balina n'alisingira mukwano gwe okitegeera kuba mukwano gwe yali manerenda n'amuwa ssente n'aggyeyo omukyala kati bamala okuggyayo omukyala namugamba era yakimugamba nti twasinze ku ttaka lyaffe liri okusobola okujjayo teyakimukweka okitegeera kati awo ebyokuba nti baatuuka okugenda mu kooti bano bakanso babiyingiremu omukyala bwali bukulumpanya bwera already ettaka lyasingibwayo kutaasa yave mukomera Hajji n'akimunnyonnyola nga naye tusene tugenda zifuna tusasule ettaka lyaffe tulinunule bw'ava mu kkomera n'atwala ate naye omusango nti Hajji ayala kubba ttaka lye A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amanya. Naye nga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Amabanja gabakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti bompereza ebiwandiiko byonna byompereza ngo lye Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedo funa musajja omulungi amufuna sange ba ku namba 0752 887 15 15
Runesa Properties yefe bakabaka mu kutunda amataka g'ebyapa n'ebibanja era nga tukuletedde estates ne ploti ez'enjawulo okwetola eggwanga lyonna ku ssente ez'owansi okutandikira kakadde kamu n'ekitundu okugeza na kifuma kateete 25 ku 5 ku miliyoni 1 n'ekitundu 5 ku 10 ku miliyoni 6 namalirika kuukulu 5 ku 10 miliyoni 6 25 ku 5 ku miliyoni 1 n'ekitundu tulina poloti ebugema okuliraana emabega wa university 5 ku 10 ku miliyoni 12 zokka n'5 ku 5 ku miliyoni 6 zokka. Runesa Properties, let's guide you home. Kale, Jamesinzidde okubeera nga mutulaba okusaako okubanga mutuwuliriza mu bitundu byonna ebikola eggwanga Uganda ne bweru waalyo tubalamusaako tubabuuzaako ku mulimu w'osinzira okubeera nga okakkalabiza ekyo kyokola kyamaanyi era kyekisinga. Ensonga zikyagendera ddala mu maaso eza Hajji Zuula okusaako ne Hajji Ali Mwezera. Tetusaba buli omu asigale ku ttiimu gy'awagira mpaka nga omusango gutuuse ku nsala yaagwo oba nga obwenkanya bulabise. Ffenna kye tusinga okuba nga twetaagira kye twagala ye mwana Nisha ayogerwako okufuna obwenkanya. Ensonga endala ye Hajji naye okufuna obwenkanya bw'abanga kituufu yakwata omwana agende maaso n'okuvunaanibwa mu mbuga z'amateeka. Wabula era bw'abeera yakozesa omwana bw'abeera nga still Hajji teyakozesa mwana era ateebwe wabula bw'ateebwa omwana eyamukozesa anoonyezebwe era avunaanibwe kubanga ekyo kiba tekijjaawo ani yakozesa omwana oba omwana yakozesebwa oba teyakozesebwa okusinziira nga bwe tugenda okuba nga tutambula mu programu yaffe olunaku olwaleero ensonga tugenda kuba tuzimulungula wano na wali. Nze Vicky once again omukutu Vicky exclusive ndine mwami Julius twamulina ku mulundi guli ensonga nazimulungula nga yakava ekigo okulaba omusibe n'olunaku olwaleero akomyewo n'ebirala bingi ababadde baagala okufuna updates okuva ku side ya Hajji Ali Mwezera omwami Julius Siza Chabei walimbulizaako kubatula mukama wange. Abalabi ba Vicky exclusive mbalamusiza kyemukola nno kyattendo okubanga mwekumira ku mukutu guno mu subscribing mu sharing gambako ne munno nti waliwe wabeera amazima ensibuko y'amazima eri wali wano ku Vicky era y'omukola yasooka okukubira amazima agava eri Hajji netukuletera ebyavaayo nga muze mu following abasigadde baze babuukira kibuukire era n'abamu basooka kubeera ku side ya mukazi tumalo bazibula amaaso wano ku Vicky exclusive ne basala ne badda ku side ya Hajji. So twebaze okuba nti mubeera ku mukutu guno tutandike. Kale ensonga nyingi eziriwo olunaku olw'eggulo twasuze tukonfaminze nti Honorable Muhammad Nsereko y'omu ku bannamateeka abagenda okusupportinga Hajji Ali n'abannamateeka abalala era we bwazibidde olunaku olw'eggulo nga abannamateeka 18 bakakasiddwa nti Hajji bali ku musango gwe era bagenda kumuwolereza ku costs zonna ezeetaagisa n'eziteetaagisa. Bannamateeka 18 ku ttaka. Hajji Zuula yavaayo n'ayogera wootabadde n'ensuubiro obadde obiraba n'annyonnyola ensonga y'endagamuntu tugenda kuba tugitunuulira naye oyongera okugituttaanyizaamu then n'ensonga endala zonna. First of all kansooke nkubuuze kiki ekigenda maaso okuva lwe twava wano era omusango guli kuki si ku side eri anyway ne ku side ey'amateeka nenga tetusukka boundaries ezebyo ebikozesebwa nebitakkirizibwa kwogerwako mu kooti ku musango. Anti kati oludda olwajjanga lwekubira endulu nga lwagala obwenkanya lwateekayo okukaba kwalwo eri abantu bayira lwasooka mu mateeka eyo kyano nekwatibwa negobererwa Hajji n'akwatibwa n'ayingizibwa munda kati n'asalawo ajjeko neeno mu bantu yekubira omulanga ndowooza oba ensonga zisesebwe mu abantu baziseseemu zitambule nga waayagala kati ebyakozesebwa mu kujja eno mu bantu ate bye byatuleetera okulowooza nti omukyalo ono kyagoba si kituufu alimba era mukadde kano tutuukidde wano nga tumaze okumukuba mu ttooki ng'ate ali mu kupapala wakoledde ensobi n'ayongera okunama
kati wetwabusabusa emyaka gy'omwana tugamba okay omwana gw'ogamba wa 14 natuddayo ku butambi bwa Zenga akola yatugamba omwana ono yamuzaala wa mwami Kintu Hamisi okitegeera mu kunnyonnyola ku omukyala ye kennyini obutambi weebuli bino si bigambo byange bigambo bye agamba wazaala omwana oyo n'ayawukana na mwami Hamisi Kintu ne wayita emyaka 3 ng'avudde ewa Hamisi esatu ng'avudde ewa Hamisi n'afuna omwami omulala eyamukwana era bigambo bye bamuyita Mutebi Hajji Mutebi tuva ku Hamisi tuva ku Mutebi tudde wa Mutebi Mutebi naye amukwana amwogereza wayita ebbanga amutwala ne Mekka okola hijja amala amuzaalira omwana naye okitegeera jukira yatugambye omwana wa 210 omwana wa 210 Nisha wa 210 bamala baawukana ne Hajji Kintu 2010 waawukana ne Hajji Kintu wayita emyaka 3 bigambo bye tuliko agende wa Hajji Mutebi kati awo gwe balamu ebbanga ly'okwanira omukazi akutawaanya akutambuza amazidde ni akkiriza okitegeera then afunye n'olubuto gose tegubanga mwaka mulambo ogwo olubuto gokka gokko olubuto n'azaala nayo n'amala n'avaayo okitegeera n'alyokadde ewa Hajji ajjukire ye bitulina ebikakafu alaga yamuwasa 214 kuba n'embaga mawulire mweri Hajji Ali 214 kati wano gapu y'emyaka ejje okuva ku 2 olaba nti omukyala alimba kati njagala okitulambululire anti kati waba yazaala 210 omwana ewa Hajji Mutebi ayogerwako wa 210 wa 210 mu emyaka 3 after emyaka 3 bwe yamala okuzaala ne baawukana ne wayita emyaka 3 nga talina musajja Mutebi n'amukwana yali afumbirwa wa Mutebi naye n'amukwana ebbanga lye yamukwana n'atuuka n'okuzaala okitegeera kati nayo n'ayawukana n'avaayo Hajji Ali ye ate amuwasa 214 kitegeeza mu mwaka gumu yali azadde yali afunye olubuto yali azadde mu mwaka gumu ekibuuzo kiri nti Hajji yamuwasa ng'omwana gwe yazaala kati ebyo nabyo bisoko biveeko kati Hajji okuwasa 214 tekitegeeza nti ate yamukwanye 214 waliwo okwogereza waliwo okwogerezega kitegeeza waba wakumukwana muwase mu bwangu ayinza obba yamutandika 213 ne 213 amaze emyaka 3 nga talina musajja Mutebi najja okitegedde kati abo twakubira ebitundu nga mukyala alimba bwe yaleese endaga muntu gundi birth certificate y'omwana yabaddeko amannya kuba bannamulabye ku channel ya Faruku Faruku yakiro mukola ku mukwano gwe naku zino namugamba bisome n'abisoma omwana bamuzaalira gye bamuzaalira amanya g'omwana Nisha Kintu mama w'omwana amuzadde nakisuyizuula kazibwe omwana ye Nisha Kintu mama w'omwana amuzadde zuula nakisuyi kazibwe kazibwe bamuzadde 210 bino mubigoberera bannayi kuba katambi weekali nako nakisuyi Kintu nakisuyi kazibwe omwana ye Nisha Kintu Nisha Kintu omama nakisuyi kazibwe nakisuyi kazibwe 210 kyokka wano yatugamba erinnya lya kazibwe yalifunye Jomu ng'ayagala asimanya kazibwe mukwano gwe ayina byamugoberako simanya yogenda mu America batwala omwana bamujjanja besimanya bamukyusa obusomi omulwadde wa sikosero naye mu kupapala ko yakoze okwamanya nga tumuli bubi tumugamba yogera amazima yageze nakola ensobi naleeta birth certificate eyo gye yajingiridde nga yanira 210 ate nga nira 210 yali tegaba birth certificate nira yite najja nakujja ekyo mukitegeera nira yali tenajja mu 210 nire tandiko gaba birth certificate nga tutandise wano ebyo ebyandaga muntu ndaga muntu zitandika 210 zatandika 212 bali 212 kuba abasoko okuzifunako abali mwami Museveni yafune yiye nefuna nga citizen namba limoja okitegeera 001 kati tugenda mu 214
ati ulira ezasooka nira sooka nejja newandiisa ne bitatambula bulungi ne balukwago bayinako ze bayina ne bagenda ne mawulire tebane ninandaga muntu 2 ziri ezasooka okujja nga bakajja mu 2012 awo ne kikoma mu kkubo nanga tuzeemu buto tutandise eno project tugikwasiza bano bapya banira ebagendo zikola kati feza asooka zali za 2014 era kati zigwako guno omwaka yange gwako guno omwaka okitegeera katoyinza kubanga omwana wa 2010 yalina birth certificate ya nira je balese mu 2 birth certificate erabibwako ya 2010 nga ya nira nira etaliwo mu kiseera kya 2010 mu kiseera kya 2010 gatta okitegeera nira taniso gabazi birth certificate nga wa 2015 2016 awo nebanga kati temukyagenda eri ekigundi kyali awo kuba yali Uganda House we twagenda nga ekitongole nga tuzigo waffe twakulya senior 6 olina okujja ne birth certificate kati mama we busi bazifuna batuzalira nge yabamu mu bitoke busi mu kliniki kati otusokola senior 6 bagyetaga ngera ogenda ne bakubuza bakuzala ddi bichi ne bagikolera kati nireze okutandika ozigaba 2015 era abaana bonna abasinga bazaliddwa after 2014 2015 balina za nira so wano Hajji ati nabanga yayokeza kati omwana wabanga Anisha kintu kitegeeza tata we kintu ne mama we aba Anisha aba Zura na Kisuyi kintu nonti kaziwe kubera tulina n'empapula eziraga nga ayina emisango gyavunaanibwa ng'amanya agamuvunaanibwa ga kintu mu mwaka gwa 2015 nagikuwa yino kanjikuweereze njikulage nako endaga muntu yo wajimpanjina kati tulinawo omusango gwe bamuvunaana mu 2015 ng'amanya agamuvunaanibwako geego ankulage 2015 bali bamuvunaana musango gwa bukulupanya yanyakula sente yakumpanya omuntu omu sente omulamuzi n'amugamba asasule akompasetinga miliyoni zali 16,800 Hajji ati yazicompensatinga okay so ogwali gwa 2015 2015 ankulage wano guguno wano amanya gaga nosula nawo gesomera gago Zura kintu miliyoni 16 n'emitwalo 8 mu 2005 ezo ze sente ze yaliwa omwaka ogulaba gwo 2015 yes omusango bagwa 2015 kadi deni ensala y'omulamuzi neba ya 2016 ng'amanya agamuyitibwa gega sikazibwe yetugamye nti omwana gwe yazala mu 2010 mama yali kazibwe okay kati nenzo nentunulira akatambi k'omwana oli akatambi ke basokokolewo omukyala Aunty Ruth Kalibala ngo yayita omwana simana yabeeko kyanyonnyola byali bitya bichi omanyi kati bintu wo biraba nagamba kana akaseera tewasana umunafu wa bungu olina okuwuliriza nosengejja n'owuliriza omwana Kalibala yamubuuza kati taata ono yakoze kino tumukolere ki omwana ng'akugamba bamusibe obulamu bwonna oba Bamuwanike Kalabba omwana bye yasaba omwana omuto gwagamba w'emyaka 14 abatamanyi na penalties za misango wegityo kitwala kyenkana ki omuntu akoze guno omusango ekibunzo kyateekeddwa okuweebwa okitegeera atugamba omwana yakwatibwanga naye mu kisenge kirimu abaana 5 okitegeera mbu omwana bamugamba toyogera kayaki bano be yasulanga nabo bo mu kisenge nabo abagamba temwogera tebawulira balinga tebawulira abo tebawulira omuteredde w'akadirisa waddukira abo tebawulira nze tajja kunziruka gwe omuteredde w'akadirisa adduka nze tajja kudduka ate nga be baloopa lindako tebawulira ate nga be baloopa kitegeeza balinga balaba ontegeera omwana si yagamba nti bankwata simatata yali ankozesa omukazi akugamba omwana omulala ye yamugamba abasulanga bonna mu kiyumba mu kisenge oli si yawaaba in first place kakati awo nsaba tuveewo because omusango mu kooti gugenda maaso kati awo obujulizi bugenda kubeera eri kooti nga buleeteddwa kuba tusuubira okuba nti guno omusango si tusuubira guno omusango guli mu capital offense ebiseera ebisinga okunoonyereza
naddala gikiri nti kesi ya defilement erimu bingi ebyo tukkirize nti obujulizi banabupresentinga ku olwo kati njagala essira tuliteeke wano ku Hajjati ne Hajji tusooke tulijje ku mwana yes bakati guli musango guli kuraninga naye ate ebikwatagana ku Hajji ne Hajjati byo tebinaba kubanga birwaninga sofa tuyimiridde tutya anti kati mulabye kitwakola ffe twava wano ku mukutu Viki exclusive netukuletera amanyi netusimasima amanya g'abantu abeetolera mu bulamu bwa Hajjati kuba wetutunulira omutunga ina omusango gwaleese ogamba naye kati ono kiki kyagoba lwaki ayogedde waati nze omuntu kasamukuba mu ekituli omulundi ogusooka ndwawo okukkiriza ekintu kyayogera kyonna ekirala ekiddako kyonna ndwawo kikkiriza ne mu mateeka we kiri nti kasojja n'olimba ogusooka toyinza kuddamu kukkirizibwa kati toba tokyagibwako hadithi mu kyakubiri okitegeera kati nekino kyoyogedde kiba kifukolodde wasooka kutulimba kati omukyalo oyo nze nasooka nentunulira abaami nabuuza Hajji nambulira amannya nga byatambula abasajja be yali ayagaddeko n'obuzibu bwe balina nenzija ne mbagamba amannya nemugamba omukazi tumuwaayiriza tumusima tumujja kumulamwa bali be yabba tebaliyo naye kali naavayo mu kamera n'atugamba talina gwe yali abbye waba gyali gwe yali abbye aveeyo tewayise nnaku ziwera yadde olumu omusajja n'avaayo naganza omukyala yanziba ebyapa byange Hajji Mutebi no yabadde Hajji Yamis tata wa Nisha yennyini naye naganza omukyala yanziba okitegeera era omukyala n'asalawo ebyapa abizze ebyapa yabikomezaawo byonna bisatu nga Hajji tasasudde ekyokusasula simanyi kuba yamugambye waba ddala mmanja aleeta endagano gy'ayinanga mmanja aleeta obujulizi nti ammanja omukyala yakulita bukulisi na byapa bya musajja n'adduka nga yakimanyi waba n'ebyapa osobola okujja n'otunda ekintu ekyo ettaka alina ekyapa yabannannyini ttaka kati ebisigadde mugenda mu Kooti kuwoza birala kuba mubadde nga mubiraba omusajja ajja n'ekyapa mwe ne muwoza no tuziisewo ne bajjajjaffe bwe ng'olaga malaalo naye ng'omusajja yalaga kyapa alina olupapula kati aba n'ekyapa yabannannyini ttaka kati ku nsonga z'ebyapa Hajjati yavaayo nannyonnyola ng'agamba nti ebyapa bino engeri gye yabyeddiza tekyali kya nti waliwo engeri y'okubikuluppanya okusinziira ku bwe yannyonnyola ng'ali wa Faruku yannyonnyola nti ebyapa yabitwala lwakuba nti Hajji yali amukola ki amuwoza akasente katasobola kusasula era ebyapa ebyo naye Hajjati yali yeetaaga okukozesa akasente ke naye n'abaako gwabiwa eyamuwa ssente ze yali yeetaaga okukozesa ono Hajji zaataasobola kati ye Hajji mu kufuna ebyapa yabadde agamba kino ekirala nti we mwajja ne muraisinga ensonga y'ebyapa abantu babagamba nnyo nti muvudde ku nsonga ya defilement ensonga eyakwasa Hajji mugivuddeko kati musimaasima mukazi bwe kiba nga kyavuddeyo ng'ebyapa kituufu Hajjati yabikomezaawo kati olwo kiba kitegeeza ki eriffe anti kati fetukulaga nti omukazi muyaayi okitegeera ife ye point yaffe gye twali tuvugirako nti omukazi ono abakazi bazze bakola ebintu bingi ne bavunaana abasajja ku misango gye batazza okitegeera omusajja n'abeera mu kkomera okumala ebbanga ddene ng'ono yalina kyabala kyaggusa nakugamba nti ono omukyala yali apanga kuddukana kazibwe bagenda mu Amerika okitegeera nga kye kibalo kye naye nga yagala aleke nga Hajji amusibye ali mu kkomera amutunzizza n'ebibye okitegeera ne mumpakanya emabegako amabuloboozi gazze agawogera ku kazibwe n'abamumanyi ne byakola nagakuweerezaako okitegeera kati nze nga nkirabye nti Hajji bamusibako lino essango lyatazza okitegeera asobole okuba kuba kati ku musango gwa capital offense osooka n'obeera ndowooza emyezi nga ne osobola n'oweze omwaka bakyanoonyerezebwa gukyanoonyerezebwako obujulizi babunoonya kati omukyalo ono waaba yali nga ddala yeetaaga bwenkanya eri omwana we ebikolebwa mu musango ng'ogwo biba byangu nnyo ate nga bitono nnyo omwana mumukwate mumutwale mu ddwaliro bamukebere balabe enkwansi oba mweziri kuba yatugamba yakwatibwa ku Lwamukaaga lwe yamanya okulumukaga ku Sande simanya Hajji ne bafuna abagenyi Hajji n'atava mu kisenge n'abasindikayo omwana agende simanya amuwe emmere ekyemisana mbu Hajji n'amugamba mbu nagamba ntya nagamba toyogera mbukolo yayagala kumuddamu mbukati ku Mande wamanya bamugamba nti omwana bulijjo bamukozesa amuyita ku ssomero bakwata Hajji ku Mande n'omwana bamutwala mu ddwaliro okitegeera
kiba kina kuggweeraawo nti tumukutte yes omwana weba yakozesebwa ku Saturday enkwanso ziba zikyalimu bagyemu samples mu mwana ne Hajji oludde mukwate kiba kyangu nyaji abatajja kudduka ali mukomera kyangu okumugyako samples kati lwaki omukazi ebyo nate yabikola n'abireka okitegera kati ekkoba ne balya kumira Hajji mukomera ngene bikolebwa emmali yeetundibwa paka fe twalaba nti kino tekijja kukolebwa kuba fe tukirabye ne tukikubirako enduulu kati kwe kuba nti wakyaliwo n'akalembereza ku Hajji okitegeera omukyala talina kati kyasobola kukola byonna byolaba byakola ali mu kupalapalanya kwekwata ku bisubi kati wano ebisonga za Hajji ziri bwe ziti zigamba nti kukwatibwa kw'omwana Nisha yamala omwezi mulamba nga tali waka okusinzira ku Hajji bwe yannyonnyodde Honorable Nsereko mukomera naye ajja tinaamuwa ensonga ng'amubuuziza omwana yalagawo omwana aliwa n'amugamba omwana yagenda yafulumamu agenda mu Amerika wayita akaseera mpaawo kaaga Hajji atizuula agamba Hajji nti yeetaagayo $6 zirize watugamba ogwasooka nti $6 ezo process y'omwana yagaanye $6 nti process y'omwana yagaanye Hajji ati agamba omwana tafulumangako ggwanga omwana we abeera wano Hajji agamba yasasulako ne ssente ekyo kiri kitya anti kati Hajji ati yalina kiyerabira ali mu kukola nsobi kupapala wagamba nti omwana tafulumangako mu ggwanga kati kiri kyabadde kiyaleese ekya national ID ekya NIRA nga tamanyi tujja kikuba tutegeera nti NIRA teyaliwo 210 kati nekino kyalo kyayogera mbu omwana tafulumangako ggwanga yerabidde nti wano abantu bonna abafuluma ebigundi bibajjibwako kyangu okutracinga omuntu yali afulumyeko bino binali mu kupapala Hajji waaba yasasula ssente ezo nga era akyogera kati Hajji ati lwaki abaabuzaabuza nekyo kyenagambye nti omuntu eyabalimbye mu kusooka aba takyasobola kudda bagamba ate kirala nti kikati nti kino kyekituufu omuba temukyasobola kukkiriza bigambo bye okitegeera biba bifu byonna biba bifu olimbye mu kusooka gwe lwaki oba kati oba omuwa obudda ate akunnyonnyola embu kati genjogera ge mazima mu katabo kange akaaba nkuseere nkugamba amazima googerwa abo bokka batamiibwa abakutte ecupa ya bbiya mu bbaala naye ate obulimba ne bwogerebwa abakkiriza nga bakutte ne Bayibuli oba Kuruhaani baziwanise Hajji ati wamulaba nga awanise ne Kuruhaani ng'agamba nze omwana owange tafulumangako ggwanga omwana owange tawambibwangako naye nga yabyogera mu kusooka ewa Kalibbala n'atugamba ewa Kintu yazaalayo abaana 2 ewa Miisi oluvannyuma Kalibbala yagamba atya yagamba omwana we yawambibwako n'afuluma ng'akaabakaba obuzigwa bwe bigambo bye n'agamba ewa Miss Kintu yazaalayo abaana 2 nze okukola okunoonyereza okwange nenze ne mbagamba yazaala abaana 4 omu n'afa alina abaana 3 aba Miss kati wamanya nti ekyo tukitegedde najja n'akikkiza nti ye baali 4 omu yafiira ku kalina nsigaza naye nga mu kusooka tugamba alina 2 mu interview yasooka omuntu ngoyo kyegaye nti amaze obbalimba ate najja nga kale ekituufu kye kino oba kyayagala okukkiriza amazima gakugamba amalala Hajji agamba nti okusinziira nga ye bwategeeza bwe yannyonnyodde Hajji agamba nti takolangako divorce na mukyala Hajji ati zuura era agenda okuva e Sudaani najja bayina looni gye basasula looni eyo yali mu Finance Trust Bank ya miliyoni 19 n'ekitundu kakati Hajji agenda ova e Sudaani ajje wano okusasula ssente mu banka nga bamugamba amannya gakyuse Hajji yaliko nga abeera galanta yes nga galanta ng'ate bamuggyeko kuliko mannya ga muntu mulala agoono omwami amanyiddwa nga Kazibwe Hajji n'abuuza mukyala we kino kyazze kitya ekyo Hajji yayongedde kibannyonnyola mutugaziize ku kifaananyi kisingeko ko wano nze Hajji yaŋŋamba omukyala yeewola looni ya miliyoni 19 mu emitwalo 5 nga yali nga garanta
okitegeera mukutandika okusasula naye waayo n'agamba ngenda kusasulyanko ekitundu kuba oli yali mukyalawe ng'awulira amwagala maisha yagala amenyeke nnyo namugamba ekitundu ojja kijja mu nnyumba z'osolooza ez'abapangisa nze ekitundu nja kikusasulira Hajji agenda okutuuka okusasula nga kuliko mannya ga kazibwe kuba yamusaba n'endagamuntu kuba jjukira oli n'agamba Hajji bwe yadda nga yeetakulatakula n'asanga endagamuntu eriko na kisuyi kazibwe n'asirika natayagala byogerako naye ne kimulumira muli ng'omuntu kati wanaatuuka okusasula abuuza amugamba wereza endagamuntu tutwale tusasule bamuweza endagamuntu eriko kazibwe okitegeera Hajji abuuza lwaki endagamuntu eriko kazibwe ate nga gwe mukyala wange tetudivosinganga endagamuntu bulijjo gy'olina eriko na kisuyi zuula mwezera lwaki enate gy'olina awo omukyala n'akwata wansi ne waggulu watandikira neyeekalakaasa neyeekandagga bino ne bitandika okuvaayo mbu waleka wankwatira n'omwana kuba nina ka audio ke nakuweereza bino ebintu Hajji ati atulimba nze kinagambye nti wabagamba mbu omwana bamukwata ku Lwamukaaga ku Mmande n'awaaba nga 2 okitegeera yawaaba nga 2 ne bakwata Hajji lwali lwa Mmande nga 2 lwali lwa Mmande we bakwata Hajji naye emboozi ze tulina kuva ku simu ya Hajji ziraga nti omukyala yali yabimugambagamba dda nga mutiisatiisa ngenda kwawukana naawe naye ngenda kukuleka oli ku ttaka ngenda kusibako n'omusango wakwata omwana wange kati Hajji nga bogera ku audio nakakuwanga Hajji oba yalina mu motoka nga avuga musajja bato era wulira background noise ya motoka etambula moving truck namugamba omwana gwogamba gwe nakutembo gwe nakwata ate wamaze n'omunsindikira n'asaba ne ssente za tulipu n'enzimuwa lwaki ogenda ono n'erinnya lyange nga kitegeeza azza abyogera mabega tebyazze ku olwo amuzimba kati Hajji ati okuvayo n'atulimba nti omwana yakwatibwa ku Lwamukaaga ng'ennaku z'omwezi tezibanga 3 oba 3 mu lumu ziribe Mande bwebanga ziba 2 kitegeeza bwe Lwamukaaga ziba 3 ku Sande lumu Mande 2 naye nga amaloboozi ge tulina makadde gadda okitegeera nga jja kimuteekako nti wakwata omwana era nga bakyabeera nawamu nga n'omwana ajja n'asinkana Hajji n'amubuuza ddadi wasuza otya bantu tulina trip ku ssomero baagala ssente emitwalo simanyi ena kitundu okitegeera n'azitoola n'azimuwa naye nga tetaddeewo nambeera nakulaga nti oba bano abantu bampisa weebati ne weebati bankuluusanya bakola ki bantulugunya okitegeera kyeggamba kati gwe nova ino tugamba omwana nabitegedde jjo kwe kuwaaba ffe kyetwakugamba nti ono omukazi muyaaye bino si bituufu bijweteke Hajji wano annyonnyola agamba nti yagibwako omusaayi emirundi 2 ng'ali ku poliisi Nateete paka nakati result says entuufu zoogera ki because omusaayi gwagibwako tebannaba kutuwa ripooti ntuufu ku musaayi gwagibwa ku Hajji era nze ne Hajji buli ngendayo kyaŋŋamba banne munyambe bankebera ekintu kigwe kuba mumalira obudde emirimu gyange gifa bankebere ekyo kintu kigwe wemba nazzo omusango ogwo mpanikibwe kuba Hajji yekennyini mu bigambo byagamba ukibanga kituufu ddala nakikola tebansalira nti babansibye emyaka banteke Kalabba yekasta guvaayo nga gumusinga agamba bamuteke Kalabba bigambo bye Hajji yabyeyogerera agamba ukibanga kituufu omwana namukwata bankebere weba kizuula nti kituufu namukozesa banteke Kalabba naye tetujja ku fayo lwaki results tezinajja newe ziba zizze bayinza obutaziwanjulira Republic ziba za Kooti okitegeera naye ku byakolebwa omwana nga bamaze okumutwala omukebera kuba omukyala yennyini akugamba yagenda ne balamu ba Hajji ne baganda ba Hajji mu ddwaliro era bayogera ebyaliwo nti omwana bamukebera ng'omwana simanya bagamba ali oke naye ng'abadde akozesebwa afuna k'omumpale akatali kakake okitegeera akatali kakake yafunanga k'omumpale akatali kakake basabu we bagamba kuba nono abyogera yaliwo ate nati tamwegaana tamugamba tabiwakanya mbu teyaliwo nti naye nga nabaana ye erikiriya Hajji ati mukujja mukusobola tugamba omwana nabaana yali yavaayo nga yakulukuta eri ku ttaka we kyeyiikayiika awo ffenna nange obusungu we bwankwatiranga neebuuza omusajja akozesa omwana nakimanya nti nenabaana evuddeyo nasigala nga akyamukozesa weri wansi aba akoona kuki anti kyeneebuuza omwana ye nga avunda agwawo temulaba nti omwana avunda
Kwa yaga mwana ali yavunda ddanga ni nabana yakulukuta eri wansi erebera. Okitegeera. Ne bali be yagenda nabo kebira omwana bagamba abasawo bakebira omwana ne bamwanjuluza bati. Ng'omwana ali okay. Nga nabana tebagiringiza tebagiraba nako. Okay. Nga bagamba yes abadde tali virgin. Abadde akozesebwa naye sex gwabadde afuna tulaga si wa kukaka. Ekitulaga wakiyagalire kuba ebyokukaka n'abasawo babiraba nti kati ono omwana ayulise abadde nga akakibwa. N'enkubuuza omwana gwe bakaka kaliko embuzi ng'asula mu nnyumba mu ruumu mulimu ne baganda be bataano omusajja azze kumweka kaatikako amugambye n'omugamba toyogera okitegeera kijja kityokuba nti omwana takuba nduulu nga bamukaka bamuggyako mbuzi abaana ababuwala abali eyo soko otubuulire awo mu comment section embuzi yo nga bagijjako kyali kitya ogwasooka ng'ate wali weeyagalidde nga weeyagalidde kati egenda nze nyina mukwano wange yaŋŋamba emirundi gyawera nga ntuukayo nze neetutte njagala ne neeyambula naye ne tulwana na bulwanyi ne kigaana ne twasa n'ebintu naye omuntu akwata omwana omuto ali katanda banne bali mu kisenge n'atalwana kuleekaana okitegeera banne kuzuukuka mu katabo kange akabankusere nkugamba where rape is inevitable accept okitegeera where rape is inevitable accept nti omuntu asobola okujja ne bakuteekako ebiso kati naawe kati awo boolaba nti kino ntaasa bulamu you just accept naye nga tewali kiraga nti kukaka tewali kisi osobola okwerwanako omwana yerwanako kati ebyo tubirekaawo kooti ejja kutwongera ebyo obujulizi bweri mu kooti tusuubira okuba nga balitubuulira omusango bwe guli bagutambula then kyenjagala okutangaazibwako mu 2017 omukyala nti yadduka ku poliisi n'awaabira Hajji omusango gwa threatening violence n'okwagala okutunda ettaka lyabwe bwe baali era omusango ogwo gwaggwera mu kooti balooya bali babiri abagulimu batugambako luli bazirengedde then twafunye n'eddala erinnya lya looya amanyiddwa nga Nsubuga Kennedy abo be balooya babiri abali mu musango ogwo twagala twongera okutangaazibwa ku nsonga eyo ey'omusango gwo gwali gutya wagutegeddeko ali yagukulambululidde bulungi okusinga kuffe wano oba nze Hajji kye yaŋŋamba omukyalo ono bamala omukwata kuguli omusango gw'okunyagulula ssente gwenkulaze ne bagumusingisa mu 2016 ne bamulagira asasule kuba yasooka n'asindikibwa eruzira kati Hajji nga omanyi nti olina mukyalawo ate kiba kikulu Hajji tizula bali bamusindiseko eruzira ontyo she's a convict kati convict mwe mateeka takirizibwa na kuwa bujulizi ku muntu yadde okweyimirira omuntu kyo kyenjagala abantu bategeere omuntu yali asingisiddwako takirizibwa yadde okweyimirira omuntu n'obujulizi bwe bubuusibwa tebuggyibwako hadithi kati Hajji wasiba omukyalo oyo olw'obukulu pyo obwo ng'akumpanyiza be yakumpanya Hajji ne kimukwata ate yali talinaawo kasente wabanga talinaawo kasente anoonya kye basobola okutunda oba okusinga ayambe mukyala waave mu kkomera baali bayina ettaka okitegeera bwe baba n'ettaka n'agenda ewa mukwano gwe yalina mukwano gwe nga manerenda namugamba mukyala wange ali mu buzibu neetaaga akasente ate siinaawo ssente emirimu gyange sente tebannaba kunsasula ali asaplayinga ebintu eyo mu mawanga Rwanda Burundi Sudaani ebintu bya supplies oyimanyi kati fa babirimu olekayo emmaali waita ebyanga nga lya myezi 3 4 5 n'okimasende nga amalodde okuteekayo invoice zo kati bino bigenda okuba omukyalo okukwatibwa mu misango gye gy'obukumpanya n'obufere n'obukulupya nga Hajji talinawo kasente katasa mukyala we kyokka omukyala asindikiddwe mu kkomera okitegeera egyo emisango gy'engaso ogimanyi osasula bayinza n'okukusiba era n'okola byombi osibwe nate n'okusasula osasule oba osibwe oba osasulwe oteebwe kati nabira ntasobola kukiza mama w'abaana bejjukira alina n'abaana be yamusanga nabo abalwadde ba sikoseero omwana we sikoseero atawaanya mubeerawo saa mukaaga gwe wakiri omwana n'atabuka pain ne zimukuba buli wali joint waba wamuluma wano buli wonna wolabe joint akankole ekisoboka nzijeyo mukyala wange nga talinawo kasente kyeyakola baali balina ettaka lye baali balina n'alisingira mukwano gwe okitegeera kuba mukwano gwe yali manerenda n'amuwa ssente n'aggyeyo omukyala kati bamala okuggyayo omukyala namugamba era yakimugamba nti twasinze ku ttaka lyaffe liri okusobola okujjayo teyakimukweka okitegeera
kati awo ebyokuba nti batuuka okugenda mu kkooti bano bakanso babiyingiremu omukyala bwali bukulumpanya bwera already ettaka lyasingibwayo kutaasa yave mukomera Hajji nakimunyonyola nga naye tugenda zifuna tusasule ettaka lyaffe tulinunule bwava mu komera natwala ate naye omusango nti Hajji ayala kubba ttaka lye kwe kumuteekako ne threatening violence naye ng'omusajja ettaka yalisinga kutaasa ye namba kati tuveeyo tukole mpolampola kuba nange emirimu gyange gijja kuba by then ntededde tusasule ssente zino okitegeera tununule ettaka lyaffe kati akaseera we kaatuuka ono gwe basinga jukira endagaano z'abamanerenda ffenna tuzimanyi abali biwozeeko awandiika nguze naye mmwe nga mukimanyi n'ababaddewo nti toguze ettaka lya munno ssente ze wazizza ogenda kuleeta empapula ze akuwe ssente zo kati oli wekyatuuka nga tebikolebwa n'ateekako oba yali ataddeko ku returns of deed marketing ateekako ekikomera Hajji n'agamba Hajji oyala kubba ttaka lyange naye nga abadde nga tusasule ssente z'omusajja tuwola ssente nove mu mbeera embi mu kkomera ssente tewazirina nange saalina wali ogenda mu kkomera omusango gukusinze ojja guteerayo n'abantu bagulabe verdict y'omulamuzi gye yakola ng'omukyala alina kusasula okitegeera kati gwe omusango gw'ogamba yateekawo ebisangosango ti Hajji ayala kunzita ntulugunya so after guno omusango ogwa Hajji gwe baamutaasa in fact zaali ziweze miliyoni 2 Hajji yasingayo ttaka bataasa omukyala ekkomera omukyala bw'ava mu kkomera n'addayo mu mateeka n'ateekayo omusango gwa threatening violence ne Hajji okwagala okutunda ebyabwe naye nga ebintu bya loopa byatwalibwa kutaasa ye ave mu kkomera oddemu okole weese otinga osasule bali abakuyambye bakugguze ettaka lyo Hajji si yali atwala ettaka so Hajji awo nawo n'abanga akabonero akasudde omusango gwa banka nagwo n'abanga agusudde then okwanjula abantu badde batubuuza okwanjula kwa Hajji Hajji ono ewatuufu ewaabwe wa eno eri tuwulira emikolo gyali ebiri wano ne tubanga tufuna nti Hajji bayanjula Ntebe ekyo yakikulambululidde tutangaza abantu kuba bamaze emyaka 9 mu bufumbo okuva 2014 yes Hajji agamba emyaka 9 batambuza gwa 10 yes so ensonga ya waje bayanjula Hajji yagikulambululidde teyaginambuludde naye kati munza ategeera bize tuze tubiraba nti omukyalo omufera akuleetera ne basenga ab'okugula nga mozo okumwanjula asobola okutwala mu mikwano gye nti wano weewaffe omukyala agamba ewaabwe simayiganga naye mayugge mukatambike we yabadde ewa Faruuku kati waba Hajji yamutwala Ntebe jukira yali muwala wa minisita w'emmengo naye yannyonnyodde Faruuku nannyonnyola ekya minisita gye kyava minisita yali w'emmengo kati ekyo ekyokwanjula ewatuufu wewa muze mubiraba mwenna tuli basajja abakazi akutwala gya ngamanyi nti kati nangenda muzannyirako ddiiru zange nfera mbala kumubba nakutwala ewala ewatali waabwe nimukolera ye emikolo gibeera na mu garden naleeta basenga abapange okitegeera kati ku nsonga ya Hajji tetujja musalira nnyo omusango mukyala wali amwagala ngeri ali willing n'okumuwasa ne bamukozesa ebyo kiseera tegwali musango gwa Hajji guba musango gwa mukazi yaba omufere abantu bajjukize nti omusango guno Hajji agenda aleetebwa mu kkooti naye tewaliwo ssuubi lya kuteebwa tajja kuteebwa kusinziira ku mateeka nti omusango gugwa mu capital offense Hajji agenda kuleetebwa formation kusomebwa busomebwa musango guno then tekigaana bannamateeka be bano 18 okugenda mu high court okusaba bail oba okweyimirirwa kwa Hajji so abagenda okugenda ku kkooti bagenda kulaga bumu na Hajji na kwagala kuwulira emisango emeka egisomebwa Hajji then eno kkooti teina capacity ewuliriza misango gino egya naggomola bwegito so ekyo nakyo twagadde abantu bakole ki bakitegeere then kati ensonga endala weeri
Hajji ati olwaleera abantu babadde bamukyukidde. Twagala kumanya bwe ziba polls omusango guyimiridde gutye wa Hajji ati ne wa Hajji. Nina omupiira gwe nalabye yabadde PSV gwe Netherlands gwawedde goolo zabadde 6-1 jjo gwawedde gwa jjo. Kati kyekyo Hajji alina goolo 6 jjo talina goolo emu weti yokka yakuteeka Hajji mu kkomera. Yamutereseyo buteresi yamuterese mu kkomera ye goolo gy'alina yokka. Hajji ati alina goolo egi yakutereka Hajji mu kkomera mu kana akaseera. Hajji yakasikolinga goolo 6. Tukulaze obufere bw'omukazi tukulaze ne be yabba kitegeera tukulaze engeri yakumpanyamu ate nga takozesa na kutegeera nti alese ne national ID eziri manya amala nazigaana. Nekya ID yakirambuludde. Yakirambuludde wa Faruku butya bwezajja. Kati wulira butya bwezajja yatugamba ono yali mukwano gwe ng'amuyambako kumutwala mwana kukujjanjabibwa US. Kati nze ne nkugamba ekyo tekisoboka. Obanga olina omwana wa sikoseero wano tulinawo medical board yayina okuwandiikira ebbaluwa ekurifaring nti ono omulwadde tetumusobola kumujjanjaba mu Uganda agende ebweru aba agenda India agende India okitegeera. Bano bonna bangenda kunkyusa mitima semanya kunongosa mutima baba recommend baba referring board recommending medical board ezempapula zina kiba tekikwetaagisa ate kugamba nti kankozese Viki aberenga bba wange mbuntwala omwana ebweru tekisoboka okuleka nga waliwo hidden agenda secrets or agendas. Omwana aba mulwadde yesa abalwana basikosero we bali tumanyi olwadde ngeje bulumamu naye okungamba nti omwana mukyusa busomyo eyo procedure yange eba ya bbeeyi. Osanga ono Kazibwe yalina ssente. Kazibwe talina ssente tazirina. Wano omuntu omu nagamba yali akoze ku procedure ye ey'okukyusa obusomyo waliwo omukyala yazaala abaana be babiri bali balungu okitegeera nga balwadde basikosero mu Uganda naye ali mu America mu magye ga America bali mu Navy era ne sole yarwaninga nnyo kubukedde okwo muntu w'abantu nannyonnyola okitegeera nga abaana bamulwalirira. Kati government ne mugamba eyo procedure yali yakatandika nga yakajja ne munga tulina procedure eriwo gye tusobola okulaba nti tutaasa abaana bo yakubakyusa busomyo bakita bone marrow transplant. Era government ya America yaji sponsoring eyo procedure ya bbeeyi. Kati aje tosobola kuveno ngamba mbo twala mwana kumujjanjira ya busomyo kumukyusa busomyo atolina na mpapula za medical board eyawano okitegeera balina kulifalinga nti kati genda wano kiganye tetusobola olaba n'abagenda e Kenya era bamala balifalinga tosobola genda neriye eddwaliro tosobola kureceiving nti ovudde oli patient from Uganda oze kukolera wano bujjanjabi webuti specialized treatment wetyo nga tolina referral letters okuva mu National Medical Board ENCO yo nga tekisoboka. Kati ate natugamba endagamuntu kuva 2010 alina amanya ga Kazibwe at okuva 2010 alina amanya ga Kazibwe ate yawasibwa 2014 Hajji yamwasa 2014 tulina wali emisango nga bamuvunaana nga aliko nakiso yikintu mu 2015 Kati kyegambe nti Hajji alina goolo 6 Hajji alina goolo egi emu yakuteeka Hajji mu kkomera. Okitegedde nze mu katabo kange akabankusere kugamba page 24 paragraph yokusatu kafulumye tekanafuluma nenda kafulumye nenkyanonya sente za publication za publishing kugamba nti sente zigula malaya gula mwaka bwa Katonda waba kuyambi kasobola okuboggola nekakutaasa ng'emitawana gizze. Kyoyisawo kinene nedda kuba kati olaba nti Hajji abonaabona lwakuba nti yalina kisa nojja wasa omukazi ow'abaana abana abalwadde abamu balwadde ezo expenses ziba nnene oba ogenze mu liability investment tosobola gumala naye oba ne laavu okikola kuba ne Korohani yennyini ebagamba muwase bannamwandu okitegeera temuleka bakazi kubisigala awo nga babba waffe afudde muyambe omuwase oba olina obusobozi olina osobola omuteeka. Kati ono omukyala yaani gwe wampa voice notes zino kuba njala tuzizanyira abantu oyo omukyala ali US naye akunnyonnyola engeri Kazibwe gye yabaferaafera so kati naye Kazibwe naye olwaleero tumutandike ku fayiro
kazibwe tulina omutandikako naye kazibwe alinga Kaija Suze oba olaba filimu ya Usual Suspects by Kevin Spacey Kaija Suze kati nga talabika naye nga ate wali awo kazibwe ne wano mu Uganda mwali ne talabika naye buli kyakola akiba mabega musuma kati yabadde era ne Hajji yangamba kazibwe yali emabega wa bino byonna nakigamba ne kingamba naye kyebuzibwa Hajji amanyi kazibwe yani Hajji amanyi kazibwe yani kuba n'omusango gwaliko amanyi kazibwe kyekutegeeza yagulie mabega ayagala Hajji abire mu komera batunde mali ya Hajji Hajji ati badduke ne sente bagende ge maloboozi nabo ge bakulaga ge bakugamba nti byabakozesa nti amalo kutunza ebibyo n'ogenda yagamba era Hajji ati yali amanyi nti bagenda kunsibayo just weeks 2 banyenyeeko kye banyenyako nveeko byenvaako bo bayitemu okitegeera kiri Hajji nagamba nti bandeetere empapula okusayininga nga manyi mpa baana ate nga baleese embuntunze so empapula ezo lawyer omu yakonfirminze nti yazifunyeeko so zigenda leetebwa Hajji ati nga wali yeegaana nti sisabanga ku miliyoni 2 n'ebyobugagga ebirala then bamulage nti ate wano empandiika wano wali oteesa ki nga yasaba nti mumpe miliyoni 2 n'ennyumba Hajji agambe nti ntunze okitegeera kati Hajji yakugamba kazibwe yali emabega wa kino kati Hajji ati yali akozesebwa nga tamanyi nga yamanyi bwe banateeka Hajji mu kkomera Hajji ajja kutya ekkomera kuba musajja ne luli mu buwodi obwasobola ng'akulaga Hajji ati ndi bubi bandeese n'abayaaye ndi mu bokisa nga tabitegeera musajja wattu omusajja agamba akuze kutuuka awo tayingira nku mu kkomera naye ono tumulaba ye abadde nga mmisa yatwako neruzira convict so tawa bujulizi tasobola nakweyimirira muntu Hajji tasimbibwa ngo yadde mu kkomera ku bino byonna byonna ebibaddewo abantu bangi bavuddeyo wawulidde yavayo n'ayogera ku Hajji ekintu n'ekimu ekibi bamuwuliddeko Hajji abadde muntu w'abantu okitegeera ono omukyala yali yamufunamu na nnyo nga leese ne baganda byatandise okuwasa okufumbirwa mu mikwano gya Hajji kuba Hajji jjukira abadde musajja musuubuzi musiraamu aba n'emikwano gye baba bagaggagagga ono alinayo baganda babaana basenga babadiba nga mubuuza Hajji mikwano gye teyayagala kuwasa wabaayo jjukira oba n'emikwano gye n'agamba njala yo kuwasa akki namba 2 ono omukazi abadde afunye nnyo ku Hajji ng'ogwa muganda wa Zuula kati ng'ogwa muganda wa Zuula tebabayo kibi kimu tekitegeeza nti ebirala bibi ate kati ebirungi bye ebiriwa ebyawali mu masekati kuba nze nasooka nentunulya Hajji nga nnyonnyola neŋŋamba Hajji ayinza okuba wano we wamusibye wano mu senta oba nga wano we wamuliko nga Hajji ati zino ensonga mukugumuzo oba nga wali oba watukwata nnyo ffe ng'abasajja mu masekati kirungo bw'okisanga nga kyanoga omukazi aba amaze asobola okukozesa buli nsobi kale ayabannanga weebiri ekibuuzo kiri nti ani yakozesa omwana nze nagamba mu analysis yange ne mu kutegeera kwange kuba ndi muntu mukulu kuba ekyo tetukijjaawo era tuvumirira ekikolwa kino ekikyamu bwe kiti ani yakozesa omwana bwe mbanga mwenna abavaayo ne Hajji kenyini mukomera gyali agamba teyakozesa mwana wabula agamba ne bw'aba avuddeyo yandyagadde naye okumanya ani yakozesa tulina abasomesa tulina ababodaboda okitegeera owa boda abadde abavuga nga twayogera naye exclusive shot twagirwaninga anti kati nkulaga abantu abasobola okukozesa oyo omwana tebakwata njukira tebakwata mukwate omwana tawabanko nti bankwata okitegeera kati tuli ku kintu ekiri nno nti abo abaana baba ne ba boyfriends ekyo saagala bannaye mwerimbe mwenna abaliyo mu kiwakanye egy'emyaka Hajji nga gyagambye 14 ate nga gibuusibwa okitegeera kuba Hajji yatugamba yasinkana Hajji amisi kintu yebbawe yasooka yamusanga wa myaka 17 n'amuzaalamu abaana ab'okumu bigambo bye essaawa zino Hajji alina emyaka 42 bamuzaala 82 1982 okusinziira ku ndagamuntu ze 82 tuli mu 2024 gye emyaka 42 gy'aba ayina waba yasinkana Hajji kintu nga wa myaka 17 ne bazaala abaana baabwe kumukitegeeza first born wa Hajji aba wa myaka nga 25 bigambo bya Hajji ati si byange ontegeera muganda wange Hajji kintu yakwana Hajji ati nga wa myaka 17 bigambo bye
ne bazaala obwana yasooka simanya na yatugamba mujeri amanyi Hajji alina omwana omu mboba malu okuzaala muganda wa Hajji najja n'agamba omwana afaananye banne ono mbu ne Yesu yana bulijjo mmanyi munne naye banne bangi okitegeera kati first born kitegeeza wa myaka nga 24 Hajji ati wa myaka 42 jako gidye 17 gye bamukwaniramu n'azaala first born aba wa myaka 24 kati second born waliwo omulenzi omukulu owa Hajji atizuula eyaŋŋambibwa mutabani wa Hajji wali addukanya kanaabe wali yaŋŋamba lwe bajja okukwata Hajji kennyini mutabani wa Hajji ati yaliwo kitegeeza Hajji ati alina omulenzi omukulu era mutabani wa Hajji ati nti ye yaleeta abasirikale wa okukwata Hajji kati ekyo tukijjako okubuusabuusa oba ye first born oba siki Hajji ati alina omwana ali waggulu w'emyaka 22 ontyo kati ono omwana omuto tubaye tunonyani yamukozesa netugamba nti emyaka gyalina either 14 oba 17 egiriwo egiri mu kwogerwa doketi yeyo kuba ne taata yavaawo n'agamba omwana wa myaka 17 taata w'omwana ajamisi omwana wa myaka 17 kati taata waba akugambye egyo waliwo ne ka audio akaseeko omusaala kwogera linnya lye bambi tulina okuprotectinga abantu abamu abakulu ng'agamba omwana w'emyaka 17 bamukwatakwata batya ne bamukwata ku mabeere n'atayogera okitegeera otegedde katulina abantu abagibwako adiife ba mirundi ebiri oli seeka omukulu akugambye omwana wa myaka 17 ne taata w'omwana agambye omwana wa myaka 17 kati Hajji ati ye ekyokufumba omwana abeere wa myaka 14 kiba kiteeka Hajji ku musango munene nnyo gwa Kalabba okitegeera defilement aggravated alimu ebiti bibiri aggravated 14 okudda wansi aggravated n'okwambuka kati omwana waba wa 17 16 15 kitegeeza ye bajja normal defilement then 14 n'okudda wansi aggravated ogenda ku Kalabba oba mayisa okitegeera kati bo kye bapanga either Hajji kumugjawo oba asibwe mayisa kuba n'omwana mu kusooka kugamba jagala bamusibe mayisa oba atibwe omwana ogugamba omuto oledenga amanyi n'obuzito bw'omusango omwana gugamba omuto ategeera ati obuzito bw'omusango okujjako nga wamaze kumukookinga n'omugamba ojja kwogera kino kale kakati tubadde ku kyaku ani yakozesa mwana nti nagamba nti omwana ali myaka egyo kale emitono ennyo gyagamba ajja kye 14 aba ne ba boyfriends okitegeera ffe twalina n'abaana by P7 ng'abaana b'epiica P7 ng'abaana b'epiica 14 nedda tetwali bakulu twali bato kati omwana aba mu senior 2 senior 1 ng'alina boyfriend wa senior 4 senior 5 oyo mulenzi yaba mukulu bya ssomero oyo mulenzi n'okwepica yaba akumanyi era akugamba jangu classes we ziggwa wefula sigala advising anja kusanga mu kirase emabega nga n'obukodi abumanyi obukodi baba bumanyi naye wasomako ebintu obimanyi ng'abaana olugwa ku ssomero ne bagenda kanefula sibimanyi tobimanyi kale fe tubimanyi nga kirase ezo olugwa sawa 10 banno baddaka gwe weefudde asome nnyo weefudde kasoma kumbo ina kyolinza obaza abaana olumala okugwa ku compound onaye nga gyasonga mabega mu kakirasi ku benchi iyo mwana wa senior 2 era batugambanga nnyo nti omwana kasase matuka senior 2 omuwala oyo oba oyisizaamu kitegeeza bino balinga babimanyi nti bibaawo omwana wa senior 2 ontegeera kati ani yakozesa omwana asobola okuba boyfriend ku ssomero kuba baba babayina n'abaana bennyini baba beekwanira abalenzi kuba ffe twabeeranga ku ssomero ng'okubeera owakabi ku ssomero either olina okuba ng'oli mugezi nnyo mu kibiina nga buli omu ajja kujja akwesemberezeeko omuyisizeemu omubalize ku mati ezo zifomiro zimubuuliremu fe abali bategeera history ng'omwana ajja kubuuza munne bagenda kuleeta ki question ki eziyinza okujja zensobola okulivaizingako n'ozimuwa nga bw'oba si ki olina okuba ng'olinamu kasente ku ssomero obanga oli smart nnyo obanga oli prefect obanga oli wakabi mu byemizannyo obanga oli boola okitegeera kati ng'osobola okuba ne ba girlfriends olw'ebyo n'abawala nga era bettanira nnyo omuvubuka alimu ekyo ekiti zinalinako ba girlfriends 12 ku ssomero nga buli kirasi ninamu baba babiri mbimanyi obukodi bwonna mbumanyi kale kakati ku nsonga y'emyaka nina omuntu omwe yankubira essimu nagamba Vicky nkusiba akakadde ka ssente kalamba 1 million shillings singa
mutuuka ku nkomerero ya byonna ng'omwana oyo alina emyaka 14 naŋŋamba nze ndi omu ku baana ba Amis muganda waffe talina myaka 14 oyo muganda we maama omukyala Hajji Amis gwe yasooka okuwasa wano we tutudde olabawo bw'okkirira wali ekibuye n'okwata liri eridde eri wansi maama waabeera in fact maama oyo yalokoka yava mu ddiini y'Ekiyisiraamu n'alokoka ekimulokola okusinziira ng'omutabani bwe yanyinyonnyodde aŋŋamba nti buzibu bwava ku Hajjati Zuura ensonga yava ku kati ebyo ebyapa ebyakomezeddwawo yebiremesa abaana bano okusomera omwana ono aŋŋamba alina obusungu bungi lwakuba yaŋŋambye tagenda kujja mu kamera naye yaŋŋambye ezimu ku nsonga ezamulemya okusoma ne baganda be abamu nsonga ya mukyalo ono n'eryo ettaka eryatwalibwa ebyo ebyapa ebyatwalibwa eby'ettaka eryo we baali babeera wonna kucyaŋŋamisa Hajji sisitimu y'ebyenfuna ye neefa abaana ne babulwa school fees naŋŋamba nkusiba miliyoni ya sente kuba kati nakula ne nkolamu ng'omusajja akakadde kange okalya singa obujulizi bulivaayo oba ku lunaku ki oba ku lunaku ki nga bukakasa nti emyaka 14 muto waffe gy'ayina anti kati kinkugee nti ono omukyala atadde abantu bangi mu buzibu kati eddwaliro lye tubadde tukkiririzaamu okutandika okuleeta mbu birth certificate ya Nsambya mu gye yazaalira omwana eddwaliro lyaffe walitadde mu buzibu bunene nnyo nti likola lijingajinga era nalyo nkakasa bwe binaggwera bajja muvunaana okitegeera bavunaana omusawo so singa eddwaliro nedda anti eddwaliro okukuma ekitiibwa kyalyo liba lirina okuwaayo omusawo n'omukyala avunaanibwe ajingajinga atya ebiwandiiko kuba bo balina results entuufu omwana we yazaalibwa kale kakati ono omukyala watugambye y'omu kuba ono amaloboozi genjagala okuzannyira abantu awa obujulizi ku mwamikazi bwe luutu katusooke tufune engeri gyekiri nti wano we bisookera abantu tubibawe then nabo balabo bafayiro bagivuga mu ngeri ya kazibwe gye banaawulira ebimu ku byakoze so doza joero abantu tubawe odiyo eno ate we tunaagambira nti ensonga tezaggwa enesooka ye eddakiika zine 10 nga bwe bazimpeereza okay omusajja mwenna era muli bulungi nagezaako okuwandiikira mukyala Fofiga ku messenger ku Facebook simanyi oba message ezo yazisoma nga mwetaaga just okumubuuliramu ku musajja oyo bwe yayogerako kazibu naye kyala ye nga sirina kyemumanyiiko kyamaanyi naye nze okusinziira ku story ye n'ebigambo byayogera bwe nawuliramu eryo erinnya namanya bumanya she's in a totalness ali mu buzibu obw'amaanyi naye mwennyini ndowooza tamanyi nangeri yattuvaamu naye nga kyamulidde dda kuba oyo omusajja ye waakukozesa muntu omusobi omukazi bwe akozesa nnyo abantu ensobi ate n'ekirala muyaaje musajja muyaaye nnyo ekisembayo mugezi mugezi bwe mumwaliira mwabbira abantu ali smart nnyo so nze engeri gye nkumanyamu oyo omusajja afumbirwa mu famire yaabwe nafumbirwa brother we naye we yansangira nali lubuto so olubuto olwo bwe nali lwali lwa musajja mulala nava Uganda nga tiba olubuto ngenda mu America naye omusajja nze sijja otekera ku mwana wange sijja kumwogerako nnyo bubi but I know it's also a complex to him kuba abaluganda ate we bakolagana nnyo ekisembayo nnyo kitalina kyosobola kumugamba ng'omukyala n'omubulya munange kino tetukikola n'atagenda kukibuulira kazi we abaluganda nnyo era buli kimu bye bakola bakikola bombi bwe badiiringa bakuba pulaani bakola ki tugende straight tetumala budde banje biki byogamba bye baali bakoze naawe n'otya nze ekintu kye baali bakoze nempulira nga kinesitawaza kubba abasajja bayaaye nnyo babbi ate omulimu gwabwe okutambuza abantu mu buli mbeera ne bafuba okulaba nga bakuggyako akasente oba ekyo ekikyo
tugeze ne bageza ne bakutambuza oba ne bafuna engeri gye bakuyiza ku eriforoma Uganda n'ogenda bakasente tukabira bulungi bakugamba nti tuwe ekyapa oba olina ettaka omala okubawa ekyapa n'otandika okusasula ssente zaabwe bwe ziggwayo ekyo ekyapa tukirabako kyokka ate nga ne ssente mu negotiation mubeera mu kukkiriziganyiza nti bakole ki bakuddisa ebibyo naye tukirabako and the other thing basajja bawasa nnyo naddala oyo kazi we specifically him basajja wa abakazi nnyo awasa nnyo omwaka ayinza n'okuwasamu abakazi omusanvu musajja wa abakazi nnyo ate naddala basingo maaga ate gatinga nnyo basingo maaga kyalakola n'akutandika okulimbalimba abalaba olinamu obupapati kyasobola okukola kujjako abaana kyasobola okukola n'akujjako abaana yawasaako ku sisita wange eyo gye natuukira mu Amerika si sisita wange naye kazini wange naye akitegeeza abasisita wange mwana wa muganda wa mama wange mama waffe bazande yamuwasaako era gye natuukira mu maka gaabwe naye okamera eyo natuukira omusajja oyo namusangayo kaziwe that was 2018 bwe natambulira okugenda mu Amerika namusangayo mwaga amaka simanyi bbanga kiri baali babeera bonna naye from what I know nze bbanga lye namanyira sisita n'oyo omusajja so wayita akaseera nga baali balina okugenda e Uganda era kazini wange oyo yaŋŋamba nti engeri gyozze tufunye chance esobola okoleka omuntu mu nnyumba ngenda kuyingira ku mu elevator omawulira nvuddeko kubanga tte ndi mukola eri omwana ono owa Hajji ati nabyo biyinza okuba ebituufu ebye Canada biyinza okuba ebituufu nti omwana yamutwala biyinza okuba nga bituufu kubanga ogwo nagwo mulimu gwe atambuza ddala abantu abagenda Mexico nina bemmanyiko obulungi era nga batuga Mexico esimu n'aziggyako mbalina bulungi naye mba neetaaga kusooka kwogera nabo naye nga mbalina nga yamala bulungi nnyo okubakyusa esimu n'aziggyako omuntu n'abonaabona nga tebamanyi kiddako tebamanyi ki abaana ne bayingira booda ne babakwata ne babadetaininga tusangulu time naye abantu babeera bayiiya bulamu nga bwona ogamba nti njagala kuva e Uganda ngende mu Amerika kati yakubuulira n'akugamba nti ojja kugenda nze nja kukonekitinga ku bantu eyo abanakuyamba ate gwe n'oteekamu ssente bw'omala okuteekamu ssente n'akugamba nti ogenda kuyita wano ogwe Brazil otuuke mu Panama otambule olugendo lwa Django kuba bayita mu kibira okuyingira Mexico bayita mu kibira abamu bayita ku mazzi kati abayita mu kibira be babakyasinze n'okubonaabona abayita ku mazzi bo n'okufa bafa naye abayita mu kibira bo babonaabona nnyo era ekkuba eryo oyo omusajja kaziwe bayitayo malongo mu lulimi lwabwe olwa bizinensi erinnya lye bakozesa malongo bayitayo tebakyogera direct nti Mexico ekigambo kyabakozesa kyekyo anaayita malongo bwatyo bwe babyogera tebakyogera direct balina ennimi zaabwe ze bakozesa kati abaana bwe batuuka ku booda nga communication ebulira ddala tebamanyi kiddako tebamanyi ki jjukira abaana b'olumu batuuka eno ebintu bya bulaya nga mbibimanyi kuba kutandika kweyawula mu kuwandiika story kati ebyo byonna tebabimanyi nga there is nothing you know ng'oli just green about everything bwawulira nti olina awantu owatuse nga waliwo omunnayuganda oba nga amumanyi ng'atandika okweyogerezaako kakati ononsonyiwa omanye emirimu bwegito bwe gibeera ononsonyi essimu zaazaako nali mmanyi bakukutte ate nze mbasagala kunteekamu ebyo bintu twala tugende olwo ng'atandika okufumba omuntu kati ojja kunfunirayo essatu nkuwandiikira story olwo atandika okuteekamu ebirowoozo ebirala I don't know how wakikola but he's a very convincing man era ne bwowulya buli zingeri gy'ayogera tosobola nakukkiriza nti omusajja yakola ebyo you cannot nze bwe nkirowooza bwe ntyo kubanga lwaki omusajja oyo alina famire endala gye yaleeta mu Amerika naye bwe baamala ne basala ne bajja wano e Canada omukyala oyo alina abaana 9 what I had kubona omwami wange brother we yabinyumizanga naye mbeera mukwano omuntu n'akunyumiza kunaga oyo nomulaba alina abaana 9 naye abaana bali wa luutu kaziwe eyabalese akazi mutamutegeerere ne munyumya naye omusajja oyo yaŋŋamba nti omukazi oyo alina abaana 9 naye abaana abo bonna amannya omusajja yagabakyusa omukazi oba bagyasa namukazi namusajja I don't know naye abaana babakyusa amannya era babayita bakaziwe naye nga si baana baani bakaziwe kati oyo zuula ebyo byonna byafa gye nga twagenda mu marriage ne tukola bitya ebyo byonna omusajja ali mu kugezaako kumulaga nti ye mutuufu ng'abasajja bw'onoona okwana omukazi ng'olina okumumatiza yali okugezaako okukola ki okumugga obwongo era nkulayirira bw'anaaba afunye ebintu bya Hajji n'abifuna mu ngalo bw'ati nga we yabisaba ne babimuwa nkulayirira agenda kusigala mukalu kuba oyo omusajja ge yamufunyeeko bw'ati ajja kumukolera byonna bino abakazi basirwala mbonza omusajja waba nkola bw'ati bw'aba ndabira byonna ajja kubimukulira n'okumufumbira ajja mufumbira n'okumuwoleza empala ajja kuzimwoleza is that kind of a man bw'amala okubala byabala alyoka adduke kuba byeyakola kazini wange oli gye natuukira yamulimbalimba n'omukwano gwonna nga bw'agenda kazini wange oyo musawo akola mu ddwaliro yagendanga ku mulimu gyakola nga amuleetera bu trips nga buli omu amwegombesa amukolerakolera bu special naye nga talina mulimu nti omusajja akeera kumakya nagenda ku shift n'akola nga talina mulimu ng'omulimu gwe gwakubeera waka nga bw'ogamba nti this one is a housewife ye yali house husband
nga talina job like a job no naye nga tava ku masimu yenga ne waba akwatira abeera ku simu agula earphone zibeera ku simu emirimu gyonna gya ku simu nga talina mulimu gw'onogamba nti omusajja wange avyako ewaka n'agenda n'akola abeera muntu 24/7 n'adropinga abaana ku ssomero n'afumba emmere ewaka n'apakingira omukyala n'agenda ku mulimu n'amutwalira kati waliwo ebintu ebimu abakazi bambi nga tebabirabangako mu life yaabwe nga tebabisisinganako nga tafunako omusajja amukolera bintu ng'ebyo kati abakazi abamu bwalaba ebintu ng'ebyo nga babimukolera they keep giving them the trust kati ono omusajja yamwesiga nnyo nalanga okubanga buli kimu akimulwaningira tugeza ayagala kugula amataka nga gwawa ssente tugeza ayagala kuzimba nnyumba gwawa ssente tugeza ayagala kukyusa kyapa kukizano nga gwabiwa byonna byonna nga bimwesiza naye enkomekerero yakomereranga byonna byonna nga yabimuwanga byonna yabimubbako yagenda atya okubimubbako batuuka time baddayo baagala okuddayo Uganda waliwe nasoose okugamba kaguse nti bwe natuukira mu America kazino wange n'angamba ekirungi nga bwenzize bafunye chance egenda wa e Uganda basobola omuntu gwe baleka mu nnyumba nga batandika kutegeka bagende Uganda kwa yalitaddanga Uganda for 12 years yalitaddanga ku Uganda nange bategeka nga wayitanga wiiki emu nga naatera okugenda omukulu ng'amugamba kazi bwe nti ngenze ngenda kusooka kuyitirako Bungereza ngamugamba ate lwaki mbadde manyi programu eri yakugenda Uganda tuyingira amaka gaffe nti ekituufu naye nafunye essimu nga bangamba omwana wange Bungereza mulwadde neetaaga okugenda okumulaba naye Bungereza alinayo famire simanyi kitundu ki naye kyamanyi is okay that's what I know naye omukyala gwe yamuzaalamu ndowooza she's a mixed blood alimu oluzungu ali mixed kuba omwana gwalina ali mukyotala abaana ba cross breed oba mukyala muki naye nga mwana muzungu kati nakola kinagamba omukyala nti kangende UK nze ngenda kukola etiketi bwe tunafinkanira mu kkubo tulina tusobole kubanga tugwira Uganda the same time nti kale ogenda malena kumeka nti ennaku bbiri nze bwe naaveeyo njabba kubira amagamba nti kati nze nsimbi natiketi zamwe ngendo zisaza tubeere nga tusinkana mu budde bwe bumu nti kale akaseera bwe kaatuuka ak'okutambula flight yo omukyala yali ya 12 ssaawa 6 ez'emisana baakeera nnyo nga bwomanyi ng'omuntu ogenda kutambula olina okkeera twakeera bulungi nnyo emikugu bamaze ogisiba biki kimu kiwedde agezaako omukubira mugamba ffe tusimbuddewo ewaka tuvuddewo ng'essimu teriiko nakuba essimu netutumira okumala essaawa endala bbiri twaba banaddamu nakuba teyakuba netusimbula netugenda ne ku airport netumukubira tugenda okutuuka ku check-in nga bamugamba gundi za muledi ziri cancelled gundi bazicancellinga bookings omuntu nga yazicancellinga neyebuuza omuntu akancellinga atya ebintu nga teyaŋŋamba namubuuza katugenda sosa sente kasinga tuba twagala kutambula leero nebabagulira sente nga sente nnyingi nga tezisoboka at moment n'agezaako okwagala omukubira essimu n'amukubira era nga essimu teyitamu netubeera ku paniki y'amaanyi nnyo ntubana tukyusa netudda ewaka tugenda okutuuka namukubira era nga essimu teziyitako oluvannyuma ennyo sisita w'oyo oluutu n'akubira oyo kazini wange n'amugamba muula awe nonsonyiwa nti nakedda ku shift mbadde bize naye baaba yaŋŋambye nkugambye nti programu yakyuseemu ajja kukubira n'agamba naye kaakati nze ngenze ku airport nkyuseeyo ebintu babi kansulinga nze kyekigenda mu maaso era nga ali stark nga tuli mu kwebuuza ki ekituuseewo nga omanye akaseera kaba kazibu nnyo atandika okulowooza wano nawali tugezaako omukaka nti kale katulinde waakubaakubi bwayita wiiki n'amange era oyo omusajja tanakuba ssimu atanabakola communication yonna kati ebyo byonna byazanya zuula kati byazanya abo byalimu okumuzanya takabubbi obw'abantu naye kiraga nti alina amusinga amagezi amuli amabega abimubalira yes bulungi nnyo oyo omusajja ali very very smart ate yakola strategy ye bulungi nnyo nga amanyi ebigenda okuvaamu ng'amanyi n'ata wagenda okubita kulinga amanyi bulungi nnyo omuzannyo gwazanya amanyi bulungi abakwata omusajja n'omuteekako kino ekisango ne baagala okubisaawo ebyato omuzannyo gwazanya omanyi bulungi kubanga omukyala nyini kati gwalina mulamuzi mulamba she's a judge akimanyi nti baakafayo nedda omukazi ajja kumugjayo oyo luutu alina omukyala gwalina kati babadde naye nze ngoyezula musimu namutegeera gwalina n'ekifaananyi nkirina ngenda kubinonya wano musimu mbikuteereko ebifaananyi by'oyo omusajja n'oyo omukyala omulamuzi omukyala oyo yamuggyako abaana era nabo bayita Mexico bayita ku bode Mexico baali abaana 3 abawala 2 n'omulenzi omu ebiseera nali nkyali mu Amerika era batuukira mu maka gange kubanga jjukira nze mbadde mukyala wa muganda we nga bizinesi zonna we bazikola buli muntu gwayisa emalongo nga we bayitayo amalongo batuukira mu maka gange ewaffe we batuukira oyo omulamuzi yamukola atya kati tamujuze oyo omukyala era naye alina okuba nga amufera kubanza ebbanga lye nabeera n'abaana b'omukyala oyo mu nnyumba yange abaana abo nga bakomplaininga nga balaga nti ffe tubafugira ewaabwe nga kitegeeza these people they have a different information from balina bye bategeera birala ng'alima nze yabagamba nti erinnya mwedda mwemagga mmwe okitegeera nga omwana oyinza n'omugamba nti genda oze nti n'agamba ffe batugamba muli bakozi kitegeeza
Kubanga abaana bamulamuzi babadde tebalina kye bakola waka balina abakozi ewaka okitegeera kati nga tolina bw'otandika kumugamba kintu n'atakuddamu nga bw'ayagala because ndowooza bali balina information gye baabawa nga yagibulya n'omukazi nti abaana gye bagenda bali safe eri nazimba y'amaka era nze namala kwetankula ne mbagoba ewange ne mbagamba mu nviiri ne mbagoba nga ndaba sibitegeera oyo yennyini mu kuyankubira essimu n'aŋŋamba naye kakati abo abaana babeera baana bo abaana bange babeera baana ne mugamba kituufu naye sisobola kubeera n'abaana mu nnyumba nga bampita mukozi that means bano abaana mulina bye mwabazimbamu nga temunnabaweereza wano ne mubuuza ennyumba gye babeeramu ffe tugisasula nze n'omwami wange mwali mutuweerezaayo ku renti kazibeere $5 ku ssente ze mulina naye ffe tulabirira abaana bammwe ffe tubatwala mu ddwaliro ffe tubatwala ku ssomero ffe tubagulira uniform ze basomeramu kuba ebiseera bali mu high school tubakolera buli kimu tubalirisa okiwulira naye temutuweerezangako yadde 10 kati nze nonze ndi mu kwekalakaasa kumbe bo balina business gye batambuza ye n'ono bba wange brother wenze gye nali simanyi America side ki kitundu kimu muli Texas okay era detention gye basibiramu abantu detention ziziri bbiri waliwo eri Houston waliwo n'eri El Paso Lupashola wajjudde bakusirika Houston. Kati ffe twali tubeera Texas Austin era abaana babeera Austin Texas. Bwe yakubako oyo musajja. Ono wange. Lutu. Lutunze sente zange ze yanziba. Nali njagala atambuze muganda wange n'omwana we wapaliwo ne family friend wange omulala. Tumusasula sente nze ffe twamusasula $15,000 oli omuvubuka yamusasula $2,000. Oyo family friend waffe yamusasula $2,000 ng'olwo amaze okumugamba mbu tiketi ziwedde yamugamba visa ziwedde jasi twagala za tiketi omwana n'amugamba lwaki tondaga ku visa njagala ndabe ku visa nange mmanyi kyengenda okutambuza naye nga lwamugamba nti jangu omuvubuka oyo yali akolera Tanzania nga gyabeesingira naye nga maama we ali mu Uganda maama we akola ne maama wange that's how we are family friends like that maama we akola ne maama wange kati banoonya omuntu asobola okubakulira omulimu nga tebamulina ne bagamba tuwulizeko ku lwekyo nze ne bambuuza ne bagamba mune omuntu gwe nnina ye mwami wange gwe mpulira atambuza so kale twakibagamba nti Luutu ne Kalyango Yusufu liko alina omukazi omulamuzi mubiwulidde wano mwina kubeera ku Vika exclusive we wabeera amazima y'ensibuko ya buli kimu ensonga nga mpanvu nnyo kati zigenzeeyo mu human trafficking kibala ba Honorable Nsereko yagambye bano bonna bakukunulwayo naddala bano abeenyigira mu bababuulire bakukusa batya abantu kati mwe ababadde batunenya mbu omukyala lwaki yawaba musango mulala ate lwaki tumuvugidde ku kirala ogende w'omusawo nomugamba musawo nkebera nino omutwe gunnuma omusawo wakebera n'amanyi ekireeta omutwe kati yaba omuvunaana ki naye omutwe yesu gukuluma naye okusinzira system y'omutwe bwetambula tusanzeeyo ABC kati gwe lwaki oba obuuza omusawo ate nkugambye kebera mutwe ate lwaki okebera ene walala kati sefe kye tukola omukazi ayagala kunyagulula musajja lwaki amunyagulula kye tukulaze ffe ate ne mutubuuza omukazi yawaaba musango gwa defilement ku mwana we lwaki mutunyumiza bino nze ne gamba kiri tekiriiwo omwana tebamukwatangako kino kyekiriwo bwongo tetuwakanya kya mwana kukwatibwa era twagala okumanya ani yakozesa omwana naye ku Hajji siwe kiri Hajji teyakozesa mwana bakimutaddeko buteesi ekiriwo kyekino kye tubalaga ensonga lwaki ne Honorable yagambye bano balina okunoonyezebwa baluutu kazibwe luutu so tugenda kukomawo tumulungule ensonga mu ngeri esingako wano bwe tunaaba olusi tusirikamu badde maze ennaku nga 3-4 soogera ku nsonga za Hajji naye nga bankubira Viki nawe walidde Viki ate kati ensinga azikoze ota ne bagamba bannaye wolan tulwayo nga tulina bye tukyakola ki bye tukyagattagatta n'okuzuula tujje nga zuula naffe tulina bye tuzudde ebiyinza okumuyambako afune justice mu musango guno oba ne Hajji ofuna justice omukyala akugambye baagala kumufeera kumufumba era ne Hajji yaŋŋamba zuula bino abikola tamanyi gye kiggwera nze abakiriko mbamanyi Kalyango Yusufu ne Kazibwe Luutu n'omukazi akugambye yo bamutomeza bagenda mufeera feera bamuggyeko ebintu bye omusajja amala amuddukeko ng'amaze omutunza ebibye kati tukola kiyamba Hajji ne zuula kimuyamba Hajji tikimuyamba wanaakizuula kati obujulizi buvuddeyo bano ababikugambye bamanyi Kazibwe n'omukyala ye gwe babadde bamanyi gwayina mulala mulamuzi onuzuula abadde tebamanyi kati gwe bateko bali mu kupepeta bali mu pepeta bamuteeke wali mu timing bamukwakkule bategule
kati olwo yaŋŋamba mbu abaana ba Hajji Hajji yennyini yavayo n'agamba mbw abo abaana simanya nze mbadde mbalabirira aba Hajji waliwo oli omwana gwe yayogerako mbu simanya yamuweeyo ne ssente mu ddwaliro simanya ku ssomero omwana asoma babusawo mbu simanya n'amusasulira ssente zaaki mitwalo simanya ana nambuuza kati lwaki abaana bavayo ne boogera bwe batyo ne mugamba kati abaana bategedde ekituufu nti omukyalo ono abadde abaddyekadyeka okitegeera yabawa oluusi yabawa asobole obbafumba obbamatiza abakozese kyayagala yamala abategule nagamba tekisoboka ne mugamba kisoboka ezo sente z'abateekamu ziba ntono nnyo obanga mulunzi wa nkoko nti akeera ku makya n'alunda enkoko ye nga buli wiiki ajugulira kyakiwa nusu 5 okumala wiikisi 6 mu wiikisi 6 aba agitaddemu kyakiwa 13 ye n'agitunda emitwalo 5 oba emitwalo 4 n'agamba yabadde agiyamba kati nono omukyala asobola bukola abaana abagulirayo obugoye naye nga yala kutegula propate yaabwe nene yama apasuka agende kati olaba yasaba emmotoka y'omusajja n'asaba miliyoni 2 n'asaba n'ennyumba kati bw'obigeraageranya ku byabataddemu simanya mitwalo 4 mitwalo 3 ag'omulundi ogumu oba 2 kiba kibalansinga kiba tekiggwa kuba estate emu yokka eya wano emutundwe omutabani yanga Hajji awo yagulawo miliyoni 43 property emu awe wali kalina etannagwa kati bataddeko ne kalina so kashegeza value yawo nene aziba tesobola kubanga zigira kale Vike exclusive ensonga tuzimenya tuzimulungula okusobola okulaba nga tutuuka ku mazima fesife tuleeta amazima era sife tuleeta obujulizi wabula kooti egenda kubetuula saawa yonna ng'ennaku z'omwezi 3 tewali nkyukakyuka zaakoleddwa mu ntuula y'olunaku lwa kooti era tusaba abantu mwenna abalina obusobozi okujja mu kooti okuwuliriza omusango guno kubanga kooti zikkiriza abantu okujja ne bawuliriza emisango because buli ojja mu kooti naawe obaako byokola ki byoyiga nomanya n'entambuza y'emisango empoza y'emisango so eva mwemanyize ate n'abantu bedda bakikolanga nga olunaku kooti lwenaatuula abatuuze ku kyalo bagenda mu kooti ne basoma kikuyambako n'obwongo bwo buggula mu ngeri y'amateeka n'omanya nti capital offense kyeki n'egina emisango egiri wansi egya civil gyo giri gitya so okutuula mu kooti kikuyambayambako bingi but this time around tugenda mu kooti kumanya Hajji yazza omusango kuje banaamusomera kubanga kati kyetugendako kyakuwulira misango gya Hajji formation tugenda kuwulira Hajji nga bamusomera twagala kulaba gwa defilement gwokka oba Hajji ati alinako emisango emirala egyagattibwako then tuwulire bannamateeka kye bajja okuba nga baturekomeninga tusuubira okubeera ku lunaku olwo nti Hajji tajja kuteebwa okusinziira ku fayiro y'omusango obugazi bwayo gwaliko bwe gwenkana but ajja kuba awulira emisango egyo then bannamateeka be abo bagende mu high court bwe baba baagala kusaba bailo ye bagisabe mu high court ate then emisango gigende maaso n'okubanga gikwajja neyanza nnyo neyanzege mukama wange opposing olina kambubiri kwandyagadde basibuza nze just kyembasaba abalabi ba Vike exclusive mwekumire ku mukutu guno wano wewali amagezi n'okumanya n'amazima bintu bisatu amagezi okumanya n'amazima tetwogera byanjwanjwa kyebatuleetedde kyetukubiramu naye n'ogamba ddala mu butuufu omwana waba alina birth certificate eya nira ya 210 nira nga teyaliiwo yagijjawa yaliyo naye nga tennaba kutandika publishing nga y'omu ku be baali baawa mu ngeri y'eggezeserezo omwana ye Nisha kintu mama amuzadde yezuula na Kisuyi Kazibwe kitegeeza omwana alina kuba na ye Nisha kintu ye Miss kintu kati omukyala okuba n'amannya ga Kazibwe kitegeeza Kazibwe yababbaawe n'omwana gwazaala alina okupozeesinga erinnya lya Kazibwe kale mubeere bulungi mweraba tusigale mu updates endala nyingi Runesa Properties yefe bakabaka mu kutunda amataka g'ebyapa n'ebibanja era nga tukuleetedde estates ne ploti ez'enjawulo okwetola eggwanga lyonna ku ssente ez'owansi okutandikira kakadde kamu n'ekitundu okugeza Nakifuma Kateete 25 ku 5 ku miliyoni 1.5 5 ku 10 ku miliyoni 6 Namalirika Kuukulu 5 ku 10 miliyoni 6 25 ku 5 ku miliyoni 1.5 tulina ploti ebugema okuliraana emabega wa university 5 ku 10 ku miliyoni 12 zokka na 5 ku 5 ku miliyoni 6 zokka Runesa
Properties. Let's guide you home. Udhu billahi mina shaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuulako akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti ng'ompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sange ba ku namba 0752 887 15 15